Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage ennyaanya wamu ne ssukaali, engeri gy'osobola okwerongoosa mu ffeesi ng'okozesa ennyaanya ne ssukaali. Nkusaba ofune ennyaanya bulungi nnyo nga bw'ogiraba, ogisalemu mu makkati bw'otyo. Oddire ekitundu ekimu nga bw'olaba ekitundu ky'osaze ku nnyaanya, otandika okikoona mu ssukaali nga weesiiga bw'otyo, nga weesiiga mu ffeesi. Okitegeera? Bw'otyo olaba okoona mu ssukaali ekitundu ky'ennyaanya bw'otyo. Ofuna weeyiwa ssukaali omutonotono n'okoonamu nga bw'osiiga mu ffeesi. Kitwale ky'ogwa omukono ffeesi bw'otyo mu ffeesi. Okitegeera? Obeere ng'okola bw'otyo. Ffeesi yo yonna gyetoolooze ennyaanya eyo, gisalemu makkati, ekitundu okikoone mu ssukaali bw'otyo, obeere ng'osiiga mu ffeesi. Ennyaanya eyo ne ssukaali n'obigatta bw'otyo nga bw'olaba ndi mu kikola, biba bigenda kuyamba okulongoosa ffeesi yo bulungi nnyo. Ffeesi singa eba erimu olubalaba olutonotono olwo olulumba omuntu, ennyaanya eba ejja kuyamba, olubalaba olwo luba lujja kuba lukendeera mu bwangu. N'oba olinamu engeri y'obuntuntu obwa bbulaaka obwo, singa obeera okikola bw'otyo buli kaseera, olwa bbulaaka spot zijja kuba zikendeera. Singa onaaba ozirina mu ffeesi, ennyaanya eyo nnungi nnyo bw'ogikola bw'otyo ng'ogasseeko ssukaali, eba egenda kuggya oluntuntu mu ffeesi lwonna olunaabaamu. Ekyo nkikubuulira singa onaaba okikoze bw'otyo. Okiraba? Bw'otyo obeera ng'okikola bw'otyo. Kakati bw'obeera ogyesiiga ng'ogasseeko bulungi ssukaali ng'ogyesiiga bw'otyo, nkusaba omala eddakiika 3 ng'ogiyisa mu ffeesi yo bw'otyo. Eddakiika zibale ng'ogyetoolooza mu ffeesi yo, obala eddakiika 3 ng'ogyetoolooza mu ffeesi yo. Kati bw'omala obyesiiga bulungi n'olaba nti ffeesi yonna ogisiizeeko, n'olaba nti ffeesi buli wamu osiizeewo, nkusaba obirekeko okumala eddakiika 5 oba eddakiika 7. Okitegedde? Mu kusooka wano ng'osiiga mala eddakiika 3 oba eddakiika 2 ng'osiigako ng'ogyetooloozaako ennyaanya. Kati bw'omala obisiiga bulungi n'olaba nti buli wamu mu ffeesi osiizeewo, birekeeko eddakiika 5 oba eddakiika 7 bibeereko. Kati bwe zimala okuwera eddakiika 7, nkusaba obeere ng'obinaazaako. Binaazeeko, bisiimuuleko, omale wonaaze ffeesi bulungi nnyo. Ogenda kuba ng'owulirawo ekyenjawulo ng'omaze oginaaza bulungi nnyo. Bw'otyo singa onaaba n'okikola buli ku makya okumala nga wiiki 2, ogenda kuba ofunawo enjawulo mu ffeesi yo, egenda kuba erongooka bulungi nnyo. Ennyaanya eyo nnungi nnyo mu kulongoosa ffeesi. Mwenna oba oli mukazi, oba oli musajja, muwala, muvubuka, osobola okukozesa ennyaanya eyo ne ssukaali n'olongoosa ffeesi yo, n'obeera ng'okola ku ffeesi yo n'ogikolako saaviisi. Bwe kityo bwe kiri. Njagadde nkabalage nako mulabe nti ennyaanya ya mugaso nnyo ku nsonga y'okubeera ng'olongoosa ffeesi yo, okuggyamu obuntuntu bwonna obulimu obutali bulungi, ejja kuba ekukolera bulungi. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mubeere bulungi, mweraba.